Alex Waiswa Mufumbiro. Balaki batukuba batuta batutikome batukolaki kuba ensonga teri nsonga ndala. Yatugamba nti abasedekezi bano bali committed mu kukola ekikyamu nti niwe babasazeewo okukwata layini ya kola butujju era obulaba nga they are committed mu kukola obwo obukyamu. So njagala kulamusa kumwe n'abatuwuliriza abali ebule n'ebweya. Manyi nti Uganda yonna olwaleero eri ku paal kubanga abantu baagala okutegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga, bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, ate nga guno gwe gumu ku mizindaalo egyewaayo okulaba nti twogera ebintu nga bwe biri newankubadde baagala kutusasuza muwendo munene. Naye yeffe bino nagamba kayongo nti kuno kuyitibwa omusambi w'omupiira akeera ku makya nga tamanyi nti ali gusamba. Golowooza nti Ronaldo yalowoozaako nti ali gusamba paka ku national team n'akola ebitendo byakoze. Naye okuyitibwako mu mupiira kwe kumufuula ekyo ekyenjawulo, kubanga abasamba omupiira basukka abantu emiliyoni 2 mu nsi yonna. Naye okubaayo omuntu omu nga wanjawulo, Katonda aba yamuwa okuyitibwa okwo okw'enjawulo. Nabwe kityo naffe tuyinza okuba nga obuvunaanyizibwa bwe tukola obuweereza buno bwe tuweereza okuyitibwa kuno mu mbeera, kubanga goyinza okuba wasoma French Revolution, goyinza okuba wasoma Bolsheviks, goyinza okuba wasoma the Italian and Moscow campaign, naye oyinza okuba tewasoma ku the Museveni dictatorship. Without experience, without history, young people led by a visionary leader, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, are up in arms against the longest existing dictatorship ever witnessed around East and Central Africa. So tetuyinza kwekuba mu bifuba, tetuyinza kugakeera ku makya ne tugamba abantu nti tubikola kubanga ffe tulina amaanyi, kubanga tuli banjawulo, naye tubikola wakati mu kukkiriza nti kuno kuyitibwa wakati mu muwendo gwonna gwe tulina okusasula kubanga tulina okusasula, naye ku lw'ensi yaffe ne Uganda ku lw'ebyo ebiri ebyokulabirako twewaayo mu buweereza obwo awatali kwetiitirira, era eddoboozi lino limuwulira eryogero olwaleero. Bagiyita Paal FM 107.9 ekula eri omuntu bulijjo. Manyi amawulire gasooka wano ne galyoka gabuna eggwanga lyonna. Ndinamye ku mwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Olw'amawulire genfunye nga bwongera nti ebyokwerinda binyumiddwa oba byongeredde okumyumyulwa Emagere, obadde ogafunyeko? Emagere wali under 24-hour surveillance. Buli lunaku. Yes. Emagere wali under 24-hour security surveillance. Baatekawo kamera ez'enjawulo ezitali mu Uganda wantu wonna. N'abatumu mwenna mukimanyi nti omwagala w'abangi alina abantu 3, 4, 5 abamugoberera buli wabalaze. Bawuliriza amasimu gaffe. Mu mwaka gwa 2021 waliwo international scandal nga scandal yabasinga temwagigoberera, naye amawulire gafuluma nti baali balumika amasimu ga chairman Nyanzi, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform, nti era obuvunaanyizibwa opigasise okuvawo yavaawo lwa Kyagulanyi mu nsi yonna. Abasinga muyinza obutategeera kye ngamba, naye Pegasus ye tekinologi yali yakoleddwa emu ku companies mu Israeli ebuyonaani, era ne bakwatagana ne General Muhoozi Kayini Lugaba ne baleeta wino oyo ekyasinga okubawebula. Baaketa masimu agamu aga American diplomats mu American embassy okulaba biki bakola Kyagulanyi, oba Kyagulanyi yayagezako okunawula ku gavumenti yaabwe ng'akozesa ekitongole kya CIA. Nabwe kityo njagadde kulaga nti omaka g'omwami Kyagulanyi okwebungulungulula amagye kyekintu ekisobola okubeerawo mu ddakiika yonna, mu ssaawa yonna, naye bannayuganda balina okusigala nga bavumu kuba omukulembeze mugumu ate muvumu. Wakyama Nyanzi nawo wasibye nga wali ku lockdown, abamagye bebunguludde ne bahudye. Of course okuteekawo entiisa
wakati mu family members okimanyi tsigwe omulundi ogusoose chairman Nyanzi awo wasula n'amaka ge bagemenyako ogunane bagateeka ku ttaka. Chairman Nyanzi balumbako amaka ge ne batuntuza abaana era ne batwalamu abaana babiri. So bw'ongamba nti amaka ga president geebulungudde abajaasi n'abaseddekezi, ekyo kya bulijjo mu lutalo luno tulimu, era kyobalaba nti tetusanga mu mwoyo tetupowanga kuba tumanyi nti the last option gye tulina yakubanga tuli bawanguzi. Tumanyi bulungi nnyo nti singa tukeera ku makya ne tulemererwa ne tawangula mbeera eno, okuvaawo kwaffe si kyekikulu, naye tumanyi nti ensi yaffe eribyo ebigenze mu nteta lyetaliwana. So yembeera the order of the day. Bagiyita Pal FM 17.9 ekkula ly'omutwe bulijjo. Obwawungirire lunaku lw'eggulo twasanyukidwa amawulire agabadde nti Chairman Nyanzi Sentamu akulira kunga muna NUP ne Alex Waiso Mufumbiro myuko mwogezi w'ekibiina kya NUP babadde babuziddwawo. Unfortunately nti oluvannyuma lw'akabanga n'otangaza ku mutimbagano nti gwe obusajja obusimatuse. Sooka otuwulire embeera yabadde etya olunaku lw'eggulo? Embeera yabadde ya bunkenke ddala ndowooza it is mulundi nga gwakutaano gwe yalinze death mu revolution eno. Omulundi ogwagala okwegeraganyako ne guno ndowooza bwe bwehoima bwe banteeka ku gun point, naye Mukamira n'asaasira. Omulala twali ne General Gregory Mwishamuntu nga tukwata Kalangwa oluvannyuma lw'okutwala okumukakasa nti yali yingidde mu kuba olulu, n'addukira mu State House y'ehoima era amasasi ge gatukola ki gatugjayo. Olunaku lw'eggulo twabadde tuva ku kitebe, of course twasibye mu nkiiko ez'enjawulo mu buvunaanyizibwa ng'olunaku luno lwa Mande abalwanyi balukwata mu ngeri yanjawulo kuba batandise wiiki. Ensonga eri mu ddiiro gitayinza kubuusa maaso y'ensonga y'aba political prisoners ne Dr. Kanokiza Besigye. Njagala mbulidde bannayuganda nti ensonga ezo tuzikutte kanabwala kubanga Ssemateeka yavaayo n'ayogera lwatu. Ensonga lwaki ffenna tuyimusiza amaloboozi n'okuba up in arms kwe kuba nti kiri kyenziza ensomesa mu programu eno, the doctrine of separation of powers, amasiga asatu, nti essiga eddamuzi lyawadde ensala nga ensala y'abalamuzi batebuuzibwa, naye paka leero bakyekomoma, bakyebuzaabuza, bakyateekawo embeera etali ntuufu mu the legal interpretation ey'okutuukiriza ekyasalibwawo Supreme Court. Mu bufu obwo obukulembeze bwa National Unity Platform obwa omulirwano muganda agamba nti omulirwano gwokyabiri, Dr. Kanokiza Besigye president yasalawo kubanga wabangawo mwena mumanyi nti tulina enkolagana ne tulaba nga tetuyinza kwesuulirawo gwa nagamba ng'omu ku balwanyi namige atulugunyizibwa paka okufa nga tuzinze mikono. Nga tuzinze eki? Mikono. Nga tuzinze mikono. Ne tusalawo nti twenyigiremu era ng'olunaku lw'enkya tujja kutandika n'okusaba. Olukiiko bwe lwawedde twabadde tulinayo olukiiko e Nakawa. Olukiiko lw'e Nakawa nga lwakunga era twabadde twolekera sayizi eruzira. Kipayopayo twavudde ku kitebe nze Chairman Nyanzi ne munnamawulire tutajja kwatukiriza linnya nga tutambulira mu motoka Chairman Nyanzi Prado. Bwe twatuuse ku bitaala ebyokubbi, of course biro by'amagiriyazi ne bituyitako bijjafanga naye bitera okukikola ku kitebe kubanga oluguudo baalufuula lwa State House kati bayitawo bakozesa tetwakifuddeko nnyo, naye ebitaala byatuse ne bituta. Ebitaala byatutadde emmotoka 2-3 zalabadde maaso tezatambudde ne tukyewuunyamu nga ffe abatambula nga abalwanyi nga twekengera. Kyenzijukira nti waliwo n'omwami yabadde nga makanika yatuta oludde ng'akuba ng'alinga tutuuza mu kamera Chairman Nabuzoli neri tulaba nga makanika ndowooza tulabye ng'abantu okutwegomba, naye wayise eddakiika ntono nnyo
ng'ebitala bitukutte again kati nga bitukwatidde ddala omuntu n'ajja ku mmotoka muntu abadde oluggi olwange ne balugula ne banteeka ku gunpoint eyalugudde yali omukifeesi omu bwe yalugudde n'agamba nti tuli bakwate naye kyamanya n'abuuza tukoze kikuba yabadde avuga yali tali mu byambalo yadde mu t-shirt ya white ndoza ya mupiira naye salabye tiimu nabagamba Uganda under 18 just imagine first thing guy did was cock his gun to me he had a gun point I was on gunpoint for about 40 seconds not more than a minute kakati chairman nava mu motoka chairman yavuye mu motoka omusembekezezi n'ayagala atayize Nyanza kakati awo eri story yansi nempitansi kakati babandaganaga nengansi emasikirika nsyaneise kayongo kayongo nekusanga oyagala kunkiika kayongo sinde akigwa so wenavudde mu motoka natandisagala nambansi kubanga otyokuvinga neŋamba the law noshokutaasibwa banalabyenga kyamazi nebenayagala ntya tutasobola kuba nti nalowooza ebingi naye yazeyagaero simbula naye mukumalamubyamasasimubanga batute nebagezaako ngoba nenjalabaza bafawukalerwe mwebale nnyo ddala kubanga singa sibonoza nandikwatibwa kuba bamazira ngoba naye basobodde okumpisa mu bisekuse mpolampola era ne bamanja bazabazamu abanguumye ate era nemanya ekitebe kyaffe ebitundu 10 kati kyetoleddwa bannamagye kubanga nawe nabuuzibwa bwentaba amagye bali naye tumaze okukola camouflage era netuvaawo so bwe batyo nagenza oluvannyuma kyamazi awambiddwa nkugambye nti nagenze nsinde amasasi gawulidde maze okuwetta olunzira sayidi yekaleero abadde kawa awo kakasimanyi babadde bayinzanze naye gwe kyobamanya nabadde nga gavuga nange nsaneempiriri kakati nebawamba chairman Nyanzi nategedde operation yadde kubanga drone zabadde emotoka ezamutezadde nga 5 wabaddewo kolot wabaddewo eyamutute wabaddewo drone endala wabaddewo sekolot so wabadde operation yabadde nteketeke okunoonyereza olwaleero ekitongole kyaffe ekikesi kikakasiza nti operation yakoleddwa ng'eduumirwa fande damulira yadumire munaye ebyenzija okwogera wano bisa naye tuwewaayo okwogera amazima afande damulira yakulidde operation eno babadde babalanga ki tewali musampakaleeta namuleta mu kooti era bamukumirwa awatamanyiddwa njogeddeko ne family Kyalama Nyanzi bakyakola kawefube baripoti police n'ekibiina ne banamateeka baffe kyonna ekisoboka njagala okuvumirira yenna njagala okuvumirira yenna abantu abenyigidde mu ekyo ekyokuwamba Nyanzi n'abenyigira mu byokuwamba Uganda ensi eno Uganda nga bwe bagiwulira nti Uganda baleme kulowooza tegenda koma ku bo ate baleme kusigawo kyayi
bulireetera n'ababali babasigayo okubanga wayisosola takyamanya n'okumukwata okukwasa mu ngeri tebasobola obulamu naye abaana bazadde muli bagamba bamukute bubi nnyo ate ngambe zamututte kugambye bagambye ati Wayiso yatadde yamaze manyi kiba kiryawo bamukubye bamuyisizawo paka olwaliro tulina kuba njagala okukivumirira tumanyi nnyo nti tebalekawo ebikola byonna kuteekamu kuteekamu kubanga nerera abantu nga tebasuubira ntusobola program nawe mwenyini waye weapon oba leero tuweereze nga tukozesa emitimbagano naye kayonge ekisinza naye twayambala okutuyinza bannayuganda naye gubanga omuwendo gwakufa bagiyita ekkula eri mutwe inakyogambye nti obuzibidde leero nga temumanyi nyanzi gyali temunafuna statement kuva ku bitongole bannamawulire tebannagibawa era kibi nnyo ate ekisinga okuluma kuloza nti ffe tuli bannayuganda ekisinga okuluma bantu okuloza nti tuli bannayuganda munaganda batulwana nnyo okubeera bannayuganda kubanga bagezaako okutuggyako ekyo kituli munaganda yandyebuzza nti lwaki nyanzi baagala nnyo okubazindukiriza ettiimu yanjawulo wetogiraba ya bulijjo omwogezi n'owebikola oyinza obbaga bakulya ne bakumalawo Chairman Nyanzi nange bantya it can be a coincidence tubeera mu operations nyingi zemulaba ne zemutalaba wanga nzijukira lubwali ekinjujukatebamutte anti kugamba bwe baye emirimu gye tukoze bamanyi enjawulo naye ekyokusingira ddala okubeera endowooza abatunulidde abantu abagezaako okulaba nti babuusa bannayuganda ku nsonga z'okubonga abantu nga basinzira mu maanyi g'abantu. Wayiso kino nakyo kkiriza nkikubula olaba obulumbaganyi bukolebwa Wayiso ne Chairman Nyanzi bano bafuutusoja bayimiridde batya ne Kyagulanyi bamulumba bali bamusi omwaka oguwedde ne Kyagulanyi bali bamusi impunity gyali mu kufa eruzira waliyo omwami bamuyita Professor Mazinga he's a professor bamulete Kenya ne bamuwambirayo tawozangako mu kooti wane waffe so ffe ensonga zetuyogerera zino munna ziri beyond fe ziri beyond ki fe ensonga zetuyimiriddeko ey'obwenkanya atagiraba naye ajja kutuuka newabanga kati ali mu place of comfort newaba kati ngali mu place of comfort nebwobanga olwaleero olabanga ebintu byonna wabimalayo billahi olwaleero nga 18 yagala kugamba bannayuganda they will what Uganda nza at one point in time always coin ebane side yes bili coin ebane side yes wayina ekikoyini kya Uganda wadde byaggwa wabayo emblem ekiba kya bibiri wabayo emblem wabayo engege ekiba kya 10 wabeerayo emblem wabeerayo sibwe kiri I can assure you bino ebintu bijja kuggwawo kubanga naffe abatutte obuvunanyizibwa tuli bavumu ddala nno wakati mwene embeera yonna eriwo era teriyo kimpaamaanyi ekituufu bye tugamba bannayuganda biri existent ensonga lwaki General Kaguta Museveni yagenda mu nsi n'alwana yali very clear nti waliwo ekiwamba abantu tekiriwo Chairman Nyanzi muwambe
bajaguza jana ni mujaja yafa kumuwamba chairman nyazi bamukoze iki bamuwambi kibalama bamukola ki bamuwamba so chetuyimiriddeko ate bwe kitutuka tuba certain nti kubanga batuuka ne bagamba abalwanyi kunafuya abalwanyi tewali ali sekiwa gotobeereyo n'olowooza nti goli sekiwa nakunyumiza omusawo omutende bayagala okutwala omulimu bamusindika butabika edokita muntu yagenda n'asoma naye basala omulimu ne bamuwandikira ebbaluwa ne bamwandikira ebbaluwa n'agufiirwa ate butabikayo nemala nefulumya ebbaluwa nti teyalina omulimu gugenze bamukumidde emyezi 3 kati ye Uganda kati Waiswa alwana kuba wali ye yagiraba ate nafuna obukulembeze tebugenda kwekomoma kusiga kazigo bannayuganda bagambetubaddewo tumanye amazima tutasobola kutugusa nti kuyitibwa juga abadde masasi nene ekyokubiri nagaranti ntivaako siife kirumira yagamba ofa ate gankubulirekayo n'okwerisinda bannayuganda zebanteekako sikyasobola gufainakukola ekyo kyeninakukola munno bwali basazeewo teri mulala kulimba nina katonda yekka katonda yekka era bwe nabadde ddanazo okutandika nebikwasiza mu speed neeyongera gina masiro kubanga tuteekateeka bayigiriza ebintu bingi mukimanyi ekyo tukikola naddala nga tuteekateeka bakyalo okuyingira omwezi gwa Ramadan ne ku mulundi guno twakikoze okuyingira gigenda kubeera emitwalo 2 gyokka tusuubira okubayigiriza ebintu bingi ensonga ezikwatagana ku byeddiini ensonga ezikwatagana ku byobulamu ensonga endala nnyingi wali mu kisenge wali wonna tujja kuba tumyumyulawooko kubanga ibaada yeetaaga okunywereza ddala kalino mwongera ogenda maaso kubanga mujjukizibwa nti akadde tusigaza katini emikolo gigenda kubeerayo ku Lwamukaaga abakulu bagenda maaso kubanga muwuliriza puroguramu eno bataata bamaama kasente k'okuluuzi mukajjeeko semina y'abakyala ya ku Lwamukaaga mujje wane watuukirwa abagenyi ku Pal FM oba osobola ogenda wali ku Pal FM Uganda bagala okuzimba ekijjukizo kirimu 7 ne ku 07 kola endejjero bugumo essomero eri bugumo essomero erisomesa حي قيوم لا
then sologera masiro kubanga tukikuwa mu ngeri esinga okuba ekika ekyagulu nze muzo wekwati banafe abasiru tuwoza nakyemalira ayongedde okukozesa eryanyi ku bannansi ne bannansi twesibe bbiri kubanga nkakasa bukakasa nti tuli nga bwe nabagamba on the last bend of this liberation. Bigenda kayongo kuggwawo, byonna bigenda kuggwawo nkubuulira, ate bwe banabikola ne biggwawo bijja kuggwawo. No matter the time we will win this war. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo. Twalabye president w'ekibiina kya NUP n'abali ku oluvuganya abalala bawubyeko olubu lw'ekigere eruzira. Mbeera ki gye basanze? Embeera eruzira eyungula eziga si ku Dr. Kanokiza Besigye eka ne kuba Machete ne kuba Kalanzi ne kuba Mazinga ne kuba Obed Kamlegea ne ku bantu baffe bonna bali mu makomera nenga ekituufu baliyo mukomera nga tebalina musango nga tebawozezebwanga nga tebawozanga nga tebakolanga kintu kyonna naye nga baliyo mu buwambe so Dr. Besigye mulwadde nnyo muyi nnyo era teyasobodde nakuva mu buliri wadde ng'eggulo limu baali bamukubye glucose naye njagala okugamba eggwanga nti mulwadde nnyo muyi nnyo era tali bulungi n'akamu n'akeddagala. Mu bufo obwo nga mulwanirira bulamu bwa muntu mu lukiiko lwe twatudde twasazeewo nti twewe essaawa 48 okulaba nti gavumenti ekola ekyo ekituufu. Ekisooka Dr. Kanokiza Besigye okumuggyako emisango gyonna gye bamuvunaana kubanga kooti ya Supreme Court yagamba nti okuvunaanibwa kwa munnansi yenna nga si munnamagye mu musango gwonna neweyandibadde munnamagye naye nga tali in the line of duty kikyamu okumuprosecutingira mu General Court Martial. So mu bufo obwo ne twewa essaawa 48 olunaku lw'enkya activities esooka tugenda kutandika na kusaba. Bwe tunaamala okusaba olwo programs endala ezigenda okuddako era ekibiina kya NUP ne abavuganya bonna oludda oluvuganya bajja kuwa ebyo bye bagenda okudda okusalawo okukola okulaba nti abantu bafuna eddembe lyabwe. Ndabyeko ku baluwa gambibwa nti ya General Museveni President Yoweri Kaguta Museveni nti ngagamba nti fine mulaga nti muli concerned olw'okuba nti Besigye ali mukomera naye temufaayo okumanya kiki kye yakola. Mu Uganda mu mateeka one is presumed innocent until found guilty. Kati General Museveni alinga agamba nti yamusalira dde omusango kyekikifuula ekikyamu n'okubeera mu General Court Martial kuba yo following the doctrine following the common law doctrine of one is presumed innocent until found guilty. Amateeka ga Uganda si mateeka ga Bufalansa because ffe tuli British colonies. Ffe tuli ba British colonies, ffe tuli ba Commonwealth. Abafalansa be ba Anglophone. Beboogera Olufalansa, abazense ezawambibwa Abafalansa naki Belgium zezeza zituyite zigwa mu Anglophone. Beboogera Olufalansa. Kati mu mateeka mu Lufalansa bo ebyabe babiraba bulala. Mu Lufalansa bw'okola omusango bwe bakuteebereza okuzza omusango burden of proof eba kuggwe okakasa nti tewaguzza. Naye the burden of proof mu musango wano oguli criminal mu Uganda, the balance of proof is reasonable doubt. Yes. And that reasonable doubt should be proven by the prosecution. The prosecution must prove beyond reasonable doubt nti oludda oluwaabi lwa gavumenti mu mateeka agafuga Uganda omuwaabi wa gavumenti bw'agamba nti Mpuuga yabba ebitaano
buvunanyizibwa bwa muwabi wa gavumenti okuleeta obujulizi okulekawo konna akakunkuna nti kituufu Mpuuga yabba ebitaano. Ndi mukugeza Munnayuganda ali eyo otegere byenjogera nga osobola okubitegeera mu lulimi olwa bulijjo. So akakungunta, the balance of probabilities in criminal here is on the doctrine of reasonable doubt from the prosecution, kubanga tukiriza nti one is innocent. Mu Uganda tukiriza nti one is innocent until proven guilty. That is a legal maxim. Lwaki tateebwa? Ontegedde bulungi? Kakati ye General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kutukakasa nti ono alina emisango ejja Nnagomola. Naye ate mu musango gwa kyakuwa gwa Dr. Kanokiza Besigye, Uganda versus Dr. Kanokiza Besigye, kyakuwa mu yalinga witness. Bingi ebya discussingibwa mu musango ogwo ebisomebwako olwaleero. Oba tuli wamu? Kakati bw'otunuulira bano ensonga zaabwe General Yoweri Kaguta Museveni ze yeerimbikamu okwekwata ku bisubi nti abazzukulu tumwandastandige. Tukwandastandiinga tutya nga tosobola nagoberera court processes nga naawe oli mu kumenya mateeka? Omulamuzi Sekaana yasibye Justice Sagala muyita Justice Sekaana. Kose ky'omulamuzi? Antera mbaga agambye Justice kwate yakoze bulamuzi. Munsi yonna kye yakoze tekibangayo. Ekyo mmanyiganye ne n'owekitiibwa Musa Sekaana on a personal level. Naye bino ebintu emirimu gye tukola Kayongo n'agamba sigirinaamu mukwano, sigirinaamu kintu kyonna, sigirinaamu kutya kuba bye tutereeza biriwo ku lw'abaana baffe. Mwami Musa Sekaana wakoze ensobe. Ku nsonga za Ssemakadde? Yes. Sinza kubeera wano nesikyogerako kuba mumanyi we have worked together. Nagamba n'abantu abasinga nja kugamba nga akagambo. Yeah. I have worked together with Justice Sekaana Musa. Simu expecting ku deteriorating to this level. Kakati olwaleero omulamuzi asobola okusalira omuntu omusango nga tawozezza na kuwoza. Ekifuga amateeka g'ensi yonna kali nkuwadde Commonwealth ne Anglophone abafalansa n'abatali bafalansa naye ekifuga amateeka g'ensi yonna ke kali ka maximum ke nagamba nti tosala gwa kawala nga tuwulidde gwa kalenzi. The doctrine of fair hearing. Bawabira Ssemakadde nga muwabira Sekaana omulamuzi ate n'amusalira kyabadde kikyamu. Tetusobola ne tuba tulina omukwano ekyo kukibikkirira mutusonyiwe ku ekyo. Kakati nga tebannakwata abo ab'amagye abatanabateeka mu nkola kooti kye yakoze kuba Sekaana Ssemakadde bamusiba contempt of court emyaka emeka? 2. General Court Martial yasibakiza Aaron emyezi 9 contempt of court. Olwaleero General Court Martial ne General Yoweri Kaguta Museveni ne banne baganye okugondera ebiragiro bya court, that is contempt of court. Balina basiba emeka? Bw'oba nga General Museveni wa mazima balina basiba emeka? Bani? Abajaasi abakulira General Court Martial. Mugabe Freeman Mugabe. Mushabe Mugabe. Mugabe alina kuba mabega wa mitayimbo olwaleero. Nkimanyi nti njogera ku bantu abalina emmundu, abantu abalina obusobozi, abantu asobola okunona ne mu studio nga bayinza okuteesa, naye nina okwogera amazima. Baganye okukiriziganya ne kooti. Kakati lwaki ye General Museveni tasooka kuvayo n'annyonnyola nti tuganye okukiriziganya ne kooti? Kooti omusango yagusala ddi? Tuli mu lunaku lwakumeka? Muli mu kumenya mateeka kubanga ne processes mwe bakwatira abakulimino mwazimenya. Kyobola bamulu temulina ngeri gye mugenda mu kooti ziri ndala. Ndabyeko ku kiwandiiko kyo Minister Chris Balyomosi. Leka tusigenda mwogerako. Oyo omusajja sigenda kumwogerako. Sigenda kwogera Chris Balyomosi. Kayongo mpozo yagala ngende. Kayongo sigenda kwogera Chris Balyomosi. Toddangamu kumubuuza oyo omusajja mu studio eno. Oyo musajja yali afa. Yamira bumizi yaluma lulimi n'aluma olulimi.
bamuteeka ku ambulance ya Nyonyo yayinza okuddamu n'ayogera nti yagenze mu ddwaliro n'asanga omuntu nga mulamu atayinza nakwerabirira nga atagamba musawo watawo oyo Dr. Chris Balyomunsi simanyi oba na dokita ate simanyi lwaki yenyigira nnyo mu bintu abantu nga bali mu mbeera embi kubanga ne munne banda yenyigamu kyekyamufuula minisita toleetanga oyo omusajja gwe bayita Chris Balyomunsi musajja mubi nnyo mu bantu abali sinawe NRM yeepatikayo bwepatisi waki museddekezi toleeta Chris Balyomunsi toleeta oyo tondetera that one don't bring is not a human being oyo yali mu mulambo olukwe Chris Balyomunsi ogwa nebanda batuula ku nnyonyi bino mbinyumiza ebbanga lyonna batuula ku nnyonyi nga Chris Balyomunsi agenda n'omusajja amutonzivwa gundi akebera is it called a pathologist I think bagenda okulaba kituufu kubanga nebanda yava mu nnyonyo avudde ntegedde bulungi naye yali yayombye mu parliament gululimu ne first lady okay omuntu eyefuula mukwano gwa ttiimu y'abannebanda ba Abdul Katuntu ba Muhammad Nsereko n'abalala eyabalaga nti baali ku peegi emu yali Kristo Balyomunsi bagenda ne Mwami Onzivwa bagenda South Africa okukebera akanyama okutegeera ekituufu ani era nebanda afudde eki kubanga waliwo okusuka omugu wa parliament okutuula Museveni yagamba over my dead body tejja kuddamu kutuula kutesa ku nebanda kati olwo batadde basikusaza amagezi bafunye government pathologist Mwami Onzivwa bafunye akanyama ka nebanda bolekedde South Africa bafune results akanyama bakateresa nibuuza akanyama bakateresa Onzivwa akateeka wa munda mu kooti kali mu kibaasa yamanye bwe yali akatadde mu kooti naye ani gwakateekamu ng'amulaba nti kali mu kooti naawe obuuza ani gwe babugwa amulaba Chris Balyomunsi alaba Onzivwa bali babiri bagenda South Africa omanye awo amawulire kumbe Balyomunsi ali eri abagamba nti kati akatadde ku bbeere lya light katadde ku side ya dio bwe mutuuka omukono temuteeka mu left kali eno mu light Onzivwa atudde ku nnyonyi egenda kutokotambwa agenda South Africa yawulira mugosokoji jam niyakwadde olukusoka kugenda abakyanyonyi anti ba mukono mu light nga Chris Balyomunsi bwa minisita bwayina kati tomuleetanga never bring that man in my programs never yagamba yasinkanye Besigye yebiridde era yebiridde ebintu by'obutaswala baganye omuwa olukusa n'akozesa empaka era Besigye teyayogedde naye bino byenkugamba aveeyo abimenyewo Mwami Balyomunsi yeekase mukomera n'ayingira nga talina lukusa lwa musibe n'ayimirira n'alaba Besigye teyayogedde naye ekigambo n'ekimu family teyayogedde naye ekigambo n'ekimu naye adayagala kujja n'amawulire gaawa kakati ye obuvunaanyizibwa bumutwala mukomera nga minisita wa information buba buli luddawa kubuulira gwanga kituufu kinga omusibe ali eri era ngeri mukomera waliyo omwogezi wa prisons ye mwogezi wa prisons kichwa mbaya ao wantu kwa government yabagamba yaleeta abavubi leeta muvubi oyo muveeko leeta ebintu ebirala emboozi oyo mutadde tondetera Chris Balyomunsi mu programu yange togera biri serious ngoleeta oyo omusajja oyo yamira olulimi otambudde ebbanga ng'onoonya omulimu obuuya ne butuuka n'okugwa ku ntumbwe kati kano ke kadde weefunira omulimu okole nawe otandika okunoga ku nsimbi anti EIL Job Connect ez'okumalako ennaku bano bakufunira omulimu n'otandika okukola era nga kadde kano beetaaga abakozi omuli ba doctors nurses abasawo b'amannyo lab attendants electricians drivers ewagidwa singo iseko MTN Momo mujye kusasula emitwalo 3 ati
mpuliriza sawa ove ku nsonga z'oliko naye obuvumu ne Katonda bye bisinga by'amaanyi. Okay, kanfune kono. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo si Makolo Kavuma. Amanyanza Haji Makolo Kavuma. Alhaji Makolo Kavuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Haji Makolo. Stenda kubawo tabanga bamusenye. Mani zine nako zitulimu za kusena. Simu ya Makolo nebukako. Ganda bona. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi biga kasaba tugulirane bamanya nti wanutu. Bagalo zicyankalanya naye tebajja kusobola naffe tugamba sebaggala miryango ne beerabira emyaganya. Tufuna we tuyita awalala. Sebo kulwaiswa njagamba nti fight hard tukyagenda mu maaso. Esawe tegirinya kye yatulekera. Yesewo. N'olwekyo tugende mu maaso n'okulwanagana n'abatamanya ngamba ate kati kino ekya nakawaisi kyabakanze nnyo. Najja bwanajja wali talinye ku mmeeza ng'alaba abanyaguluzi bali wali batudde. Naye all in all njaalagamba mwami Museveni afulumiza ekiwandiiko olunaku olwaleero ku nsonga za Dr. Besigye, naye tumubuuza abasibe ba NUP abamaze emyaka 4 nga tebaleetebwa ku twayo nga bw'abadde tabasabira kujja ku twayo za mangu babasalire omusango oba baaguzza oba tebaaguzza. Ekyokubiri yakwatako pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu n'alayininga ebimundu ebikadde ebitalaze n'agamba ziizo abadde anzise n'omwana wange naye na buli kati tetuddanga muzikola ki yakavunaana Besigye emisango gigenda oba mu 3 yamuvunaana ogw'abawala n'amuvunaana ogwa PRA gyonna nga tewali kwamuwangula guno gy'anaamuwangula. N'olwekyo nga mmaliriza ebigambo byange tegeeza bannayuganda nti ffenna twogeze eddoboozi limu, eno gavumenti bagiyita ekiryatabaala. Bw'alowooza omusomesa nti tebikwatako omusawo omunnamawulire, kino ekiryatabaala kijja kutuukako ewaka. Ffenna twogereze wamu ewooza erigambo ennaafu nze ennaafu ate tuggyemu na kino kankamalirize nako ekyogamba nzinze pulezidenti Kyagulanyi Besigye baani bennwanirira twerwanirira ffe bannayuganda okununula ensi yaffe. Museveni must go and free all political prisoners by all means. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu w'obulijjo. Tusibule eggwanga. Bannayuganda njagala mwina kubasiibula. Olutalo lukyagenda mu maaso. Ffe abali eno mu bukulembeze nkibagamba lunye nti bingi bye tutabagamba kubanga oba oli awo singa twewaayo okubabulira ku buli ekitutuukako abamu mwandiweddemu amaanyi. Waliwo ngambye munywanyi wono wa ayaniredi wa People Power nansubuga nti ku kitebe awo yabadde eggulo pikipiki yavudde eringa emulaba ayimiridde bw'ati nemwambalira era kati apookyeza ku kitanda n'okuba yabadde ayambadde akakofiira ka People Power. Bingi ebikolebwa abantu era bangi abali mu makomera nga tetubamanyi, kyova olaba twewaayo okulaba nti tukola ekyo ekisembayo ekyokukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino abantu balabe ku ddembe lye bayita eddembe. Bannayuganda mpulidde nnyo nga abantu emitima gibennyikidde olw'ensonga ezigenda mu maaso n'okunafu. Banaye temunafuwa, bino byennyini nakyemalira abikola okutunafuya. Njagala mbabuulire bannange kati essaawa zino gwe buvaayo n'onafuwa munoba omusaddaase. Naffe abakulwanirako gwe nosirikireyo obeera otusaddaase. Naffe abakulwanirako gwe nosirikireyo obeera otusaddaase. Naffe abakulwanirako gwe nosirikireyo obeera otusaddaase. Temutusaddaaka. Temutusaddaaka. Eno programu ngidedicatingidde Chairman Nyanzi yonna gyali nti tuli naawe
tujja kola kyonna ekisoboka. Beera muntu mugumu, beera muntu muvumu. Naawe omusirikale asobola okutuukirira Chairman Nyanzi, manyi kwe muli kuno ku radio. Tukwegayiridde kola kyonna ekisoboka nti kyali waffe oyo omuntu wa watu bambi afuna obwenkanya. Manyi nti babatuma, manyi babagamba ebyokubonyaabonya, manyi babagamba ebyokutulugunya, but mubeere bazadde oyo muntu waffe taata is a husband, mubeere n'ekisa mu mitima gyammwe kubanga nammwe mukimanyi. Wano waliwo ba oyite ojoko. Ito Joko. Waliwo ito Joko. Waliwo Idi Amin Dada. Waliwo Obote 1 Obote 2. Sabantu bajja ne bakola ki? Ne bagenda. Ne bano bajja kola ki? Bajja genda as day follows night. Ntumiddeko nnyo abantu baffe bonna leero kantumire ku bantu baffe abakolere Saudi Arabia. God love Wawaiswa nkutumidde nnyo. Njagala kutumira abantu baffe abakolera Dubai, abantu baffe abakolera Abu Dhabi, abantu baffe abakolera mu diaspora yonna mbatumidde nnyo. Mwebale kubeerezaamu. Mubeerezeemu kuba mwe mulina amaanyi ag'enjawulo. Mwe tewali paamukawo agenda kujja abazoganyi. Ate musigale ku miramwa emikulu. Temubeera ku bulamwa alamwa. Mubeere ku mulamwa omukulu. Omulamwa omukulu ffe kwe kubeera obumu nga tulumba na kyemalira. Ogwo gwe mulamwa omukulu. Bannaffe mwenna abali mweno struggle nga mulina obulumi. Don't be taken by egocentrism. Don't be taken by selfishness. Teweetunuuliranga gwe omuntu, tunuuliranga ebbanga lyonna the bigger picture of the struggle erina okuba nga overridinga personal interests z'omuntu yenna. Ntumidde nnyo abantu mwenna ani gwe susumidde Edi Kigere tumugeddeko Edi Mutwe nkutumiddeko nnyo Edi Kichwa tukutumiddeko nnyo Mr. Kichwa Akirewo Kivumbi Maka Serunkuma Kojja Mbogo security ya president yonna ey'omunda njagala okugitumirako yonna namwatulira ebatumidde pusi waliyo mukwano gwange bangambye nti mugonvugonvu Jenny Nakabale London nawe nkutumiddeko nnyo mukama akusuusi. Okay, tesobola kubanga tugaziwa okusinga kwano program namwatulira bwetu bwetambudde nze muzukulu Alex Waiswa Mufumbyo abate ebigambo babitugambye nga bwe yasimatuse okuwambibwa abasajja Chairman Nyanzi ne bamutwala kuba yabadde ku steering ye bamusonze mu mundu n'agamba wanywe waawo atekako njabala sinamweyimirira twali nansi. Alex Waiswa Mufumbyo kale kasita yali fine naye tumusabira ki abasiba bala tebwe akuba tebalina musango babalanga bwemage balangi ngeyo yonna yitizi kugamba nti obutitizi bweyongedde asobeddwe kano mu kibira byakola ye byakwekwata ku kibi kyalowooza agawa kino ntaasa kino kinanyamba wakino kinabangwako naye atamaliriza ayongedde kwonoona bwonoonyi kutomera butomezi alinawo na Uganda sawa yonna dozi bintu kiteredde kati mukama akuume tujja kuddamu mwerawe.